Kadama TV buli bwogenda ebweru ofuna visa, abamu bafuna employment visa. Visa eno kasita obeera nga eyiseeko otandika okubeera mu overstay. Overstay eno ebeera mbi nnyo era buli lunaku lw'oyisaawo balina ssente ze bakukyajinga. Kadaama gwe tugenda obaleetera leero twamubaleeterako nga bamubanja ssente nnyingi eza overstay ate nga boosi we amulaga nti tasobola kubeera nga asasula ssente ezo olw'okuba bbaawe yafa era agamba talina ssente, naye ng'ensobi eno yonna yaleetebwa boosi we ey'okubeera nga Kadaama ono yagenda mu overstay. Kati obuzibu buliwo nga Kadaama ono yeekubidde omulanga naye tanafuna buyambi bwonna, ne gye bamugamba okuddukira tanafuna buyambi. So abadde yeebuuza kuba Kadaama akoze atya, mumuwe ku magezi. Mr. Kadaama gyebaleko webale kuweereza. Nze nkomyewo, by the way, nkomyewo this time round kuba last month I was complaining about overstay millions 3.5 kati nkibaziweze n'ennya. Omukazi buli bw'omugamba, by the way, nnya then waziza muzaabwe the 4,000 ezaawa ne Dubai. So omukazi nagenda maaso ne mulyako nemugamba madaamu sasula overstay gende musasula overstay. Omukazi ng'agamba talina ssente, ye talina ssente zikola zigenda bisasula. Mr. Kadaama manyi kye nakola? Nadduka ku Lwakusatu wiiki ewedde nga ndaba sirina kyakola kwa buli lwe ntuula ebbanga lyo ssente zo zeeyongera. Agamba talina ssente zigenda sasula overstay ate agamba no kunsasula nze kennyini nakyo kizibu. Awoza sirina ssente atwala mu baganda be nkole emirimu mbu basobole bbo okunsasula. Ne mugamba nze najja kukola ki? Najja kukola mu nju yo, sikola mu nju z'Abaganda bo. Baganda b'abakozi bo lwaki bo badduka? Kuba Baganda b'abakozi bo badduka buli gwe baleeta adduka buddusi. Ne mbagamba lwaki bo badduka buddusi? Nze najja kukola mu nju yo. Nangamba anti tosayininganga contract nange, so ndi wadde mba okuteeka okutwala gye nkutwala yonna n'okulaba basobola okuba ku ssente. Ne mugamba anti nange era sisayininganga contract naawe, it means I have a right not to work in those people's house. Nangamba you have to, oli maid wange, nze yakuleeta, by the way olina ku visa yange tokimanyi nti. Ne mugamba ndi ku visa yange bakebera mu system wange yakebera mu system nga wakansolinga visa yange after entry. Visa eriko nti visa cancelled, file cancelled after entry. Bulijjo neewanirako simanyira nga wewandeetera ku employment visa okuva e Uganda era gwe suppose wange gwe buli kimu. Wakansolinga visa yange after entry, after 2 months nga ndola n'ogaana ogikansolinga. Ndi mu overstates now of 3,000 and like some money. Naye lwaki tonsasula? Lwaki tosasula overstay? Lwaki wakansolinga visa yange kyokka ogenda weeyogeza? Simanya mbombere proud kuba abajja ku visit visa naye nze najja ku employment visa. Akakazi ne kabeera awo ne kaŋŋamba I will pay the overstay. Kati munne n'abye nga omukazi tasasula ebbanga ligenda ku kati myezi 7. Omukazi tasasula ssente n'enziruka n'engenda ku poliisi ne reportinga ne mbagamba nenze nziruse mu nnyumba ne bambuuza poliisi yawa ne Dubai ya Jumaani we tuli. Nagenda kwa Jumaani poliisi. Nambuuza lwaki odduse mu nju ne mbagamba bannaye nze ndi mu overstay ate madamu wange tankoleranga mpapula za wano. Abapoliisi babaye tebampuliriza nakingi kasi nayogera ebyo ne baŋŋamba omugambye nguva. Ne mbagamba banna ate mugambira kinzize mmwe mu nnyambe. Ne bampandiikira ennamba yali 800060 ennamba gye bampandiikira kapapula ne baŋŋamba ne bantirako n'erinnya. Ne baŋŋamba kyekifo bakiyita Tawfiq. Funa takisi ekutwaleyo oyogere ensonga ziffe bye tubikolako. Ne mbagamba nze sirina ssente za takisi nga we munda wenvudde ekisooka sirina adde 1 dirham mu bulamu bwange nga bankwatira 50 nga bagimpa nfune takisi nga nfuna takisi nga njiwa egundi akapapula ke bampadde takisi we yavuga nga etuukayo nga offices nzigale nga baaziggala because of corona, so nga baggalawo nga nkumonga poliisi mbagala ne office gye munsindise baggalawo nga baŋŋamba kati ddayo ewaka kuba kati that's the only place w'osobola okufuna obuyambi. Naye nga nzireyo ewaka olwadde nziruseyo ate muŋŋamba nze nti ddayo genda ewa madaamu wina agency wano. Ne mbagala nze sirina office yenna, sirina muntu yenna oyo madamu yennyini yanzijja waffe direct paka wano
kuba ne bambuuza wajjooto ne mbagamba omukyala gwe yali akozesa we yamalako contract oyo omukyala ye yankonekitinga kwona omuntu nga aŋambye mulungi naye kuba najja sira bulungi bwe nali mufunyeeko Suppose nga bangamba ddayo fe you can't help you nentuula nsakadama natuula nembeeseko ne mbagamba nze siva wano ate siddayo wa mukazi okujjako nga mukubidde essimu ne bangamba for us we are not dealing in those issues just call on that number you have a phone call on that number ne mbagamba nze siina simu kuba amazima nsakadama nze simu gye nina omukazi yagaana okungulya layini lwansonga yangamba siina ID then essimu taginzikiriza yangamba leeta essimu gy'oyina abakozi abange tabya na simu lesi mbadde nga njikwekanga mu buyumba gwe ne mbagamba busiikale nze siina simu naye kati watu ina simu kola ki dayewa hakuba kati for us we can't call on that number ye number ojikubako ojja funa obuyambi ne mbagamba mu muginkubire ko mulina amasimu nti it's not like you are not responsible for that nembera mwisakadde ne nesiba ku police bagandula ba sawa namba ntuddawo nawabeerawo omusirika omulala najja nampandiikira ekifo ekyasimanyi bakiyita takbill nangamba genda eyo bayitawo ku office complain genda ocomplaininge nenkwata taxi nengenda ku office olwatuuka ye namba yemu nabo baithawo gye bampandikira nangamba kwako ye namba nembaga nze siina simu naye nga office ezo ziriko emiryango esatu kati bwe nafuluma wena omusajja nawoga siina simu teyogera na bingi kuba nabantu omanyi luzungu ye nadda ku mirimu gye nenfuma nengenda ku mulyango ogwokubiri naye era ye namba yemu gye bampandikira nenfuma nengenda ku mulyango ogwokusatu nemunyonyola yoyo gaye yampuliriza bulungi zenyonyola buli kimu paka we namalayo at the end era yakomekeza naye ampandikidde namba yemu nampandikira namba nangambye eyo gy'obaokako nembaga kuba neri yonna ngambaga siina simu kubanga essimu fine nagira naye layini ezirimu ze Uganda nti nemba nkwe ku namba ya wano it can't pass through tesobola kuyitamu nembagamba naye nze siina simu nebagamba kati watulina simu fe tunayo ngeri gye tukuyamba nembabuuza mubanga ddala mu bannanyini office zino era nga mukola ku ddembe ly'abantu lwaki temusobola kukola kwene namba kobo we are not supposed to call that number cause if are complaining it's you nembagamba mugikubeko mu mpenzi enjogere nebagamba fuluma ebweru wajidde mu taxi gamba wa taxi akwe ku namba naye nga buli taxi gogamba agamba namba problem we don't want problem kati nembera nga ndi confused paka waliwo office gye nalaba ekola ku bya misolo ndowooza nendamu omuddugavu nenkemawo nemunyumiza nemugamba munaye nsobola kunkubyako enamba nangamba mukwano ndi ku mulimu sobola kukola kikuyamba nenkola ki nemwegayirira omuwala yalina ne banne abalala balimu nga bana nebbo nga beeru like balinga abaawano naye nga tebalabika kuba bawalabu balinga like mixed blood balinga aba Egypt batyo ngulaasirwa walabu fine nga beeru naye ngulaasirwa walabu n'abanyonyola ensonga zange mulimu omuwala omu nagamba it's okay we can help her maybe katonda alina ensonga lwaki amulese ku office yaffe kuba ffe tukola ku ebyo naye katonda ayinza okuba alina ensonga lwaki amuyingiza mweno office naye nsakadama nga bakuba ku namba ng'ennamba eyitamu nga bangamba njogera ensonga zange nga njogerawo ne bajja otumanya nti oli mu overstay nga mbanyonyola nga bangamba okay we will call you after 24 hours nantula ku ofisi y'abo abawala bambi nga bandabirira bulungi kuba eri nabulayo ku makya saawa zaali ziri 8 nga sirina wadde kye nnaalidde ne banfunira awo ekyokulya ne bangamba kati onaaswa muno olinamu omuntu gomanyi gy'onaaswa ne mbagamba nze sirina we mmanyi era ngenda kudda ku poliisi gye ngenda okukola ki gye ngenda osula nga bangamba anti ku poliisi era bagenda kuguwa olwansonga poliisi tekola ku ebyo singa obadde odduse ng'oyagala kudda waka baba basobola naye gwate ensonga yondala oli mu overstay tolina mpapula zikwogera kuba ne batugamba nti kunoonyeza wakusuula teri agenda kukuwa bed space nga tolina passport yokola passport nagireka wa mukazi kuba yagitereka simanyi nagye yagitereka ngangamba omukazi yamanyi nti odduse mbagamba ayinza wakati akitegedde engeri gyali nti sikuba mu nju oli omukazi tolina fuluma tolina kugana muntu yenna oli omulinga musibe mbagamba ayinza okuba tuwakebedde mu nju nga siriimu n'amanya nti nziruse bangamba wandimukuddeko ne mbagamba nti tamanyi nti nina essimu kuba yaŋŋaana essimu kati nga tulinda obudde bwaziba nga banfunira lofoteo gye bampangisiza
nga yali ya mukwano gwabwe nga banzikirizanga ne bakabangamba ekyo tujja kujja tukupiikingi era enkya lwali nga bajja nga bampiikinga nga tusiba otulinze baddemu batulipulayi ngeri gye twakubye essimu Mr. Kadama tebaddamu kati it's now 5 days kati bano abawala bajja mu hoteeri waliwo munnaabwe omu yansuza ewaabwe it's now 5 days siina kiki kyonna kye nali kuba bangamba oyagala kudda waka oba oyagala mukazi akiryalinga overstay nze ne mbagamba njagala mukazi kiryalinga overstay kuba najja kola sajja kuzannyira wano male nziri ewaka because I've worked for 7 months but for 7 months yakasasulako emyezi ena gyokka angamba talina ssente anzonza nzise nanzizeeri mugamba what I need omukazi oyo akiryalinga overstay ampe passport yange then ansigning out okuba nti si esponsa wange buli kimu tukimalirize bulungi zeyo complain yange era gye nawayo neeri ku simu gye baakuba naye it's now 7 months ndi wano simanyi ki kyakukola Mr. Kadama nsaba ku magezi bannaye nkole nte wakati polisi gye yenna ndiddukidde bangamba tebakola kwezo nsonga kati nkole nte kuba niwendi kale bo tebakola ki tebaganye kunnyamba naye kati obuzibu overstay yoyongera Overstay yeeyongera buli ssaawa kati kikyembanzizaako ekirala magezi kige bampa kwasobola kudda mu nnyumba ya muwalabu ayinza n'okunsitirako kati naawo 5 months katyanga nzirukayo so ganneesiego ge mazima Bakadaama bannange n'abalala bonna abawuliriza nsaba ku magezi mumpe ku magezi wakati ndi eno Shelja nadduka Jumanyi kati mukwano gw'oli omuddugavu gwe nasenkana kuba bali abala bangamba twandikususiza naye ffe enjumba ze tusulamu za office ate mu office tebakkirizamu bantu ba outsiders so omukono gwaffe yaabe abeerawo abo ajja kukutwala era wekyali mbeera n'ono mukwano gw'abali gw'oli omuddugavu yalina munnakenya kuba nze nali sikimanyi nti na munnakenya so naye nawuliriza ensonga zange nakwatagana ne banne ne bannyamba ndi wano simanyi kyakukolako kati mu nju nasangamu abantu 3 taata we ne muganda we omuto nga ye yewookula naye ye taatera kubeera wakeera nagenda n'akola ku mawokiro taata we batravelinze leero aŋambye bajja mmala mwezi mulamba nga tebaliiwo nga ndiwo nzekka naye taata we yamugambye omuntu ogwo tomanyi lwaki edduka mu nju lwaki omuleese mu nju ng'olaba n'abazadde si basanyufu n'agamba nze me I decide to help kuba talina wa kusula ate mwana muto because I'm 22 I'm gonna make 22 I'm 21 so kati Mr. Kadama embeera gye ndimu kuba kati overstay we ekula by the way kati ku Lwomukaaga kuba leero lwakubiri leero mande ku Lwomukaaga ono omwana yaŋŋamba tumukubireko tuwulire omukazi oyo kikyakulowooza kikyakupulaningira ne mugamba nedda ojja muzibula amaaso kuba yamanyi alowooza nabula nti ndi byange tamanyi nti nagenda mu bamateeka ojja muzibula amaaso tumwenago ahead oba ayinza okukola ekintu kyonna n'aŋŋamba Africa mukubire mugambe nze nva mu offisi za complain wajja no openingawo keesi ye n'agambako kati omuntu wano mu UAE omuntu wakuyingiza overstay bamukuba fines alina okusasula so n'agamba kamukube mugambe nze ndi lawyer nva mu offisi ya complain wajja no openingawo keesi ku ye tuwulire kyayogera ng'amukubira ng'amugambira watu nze ndi lawyer bamuta gundi ne gundi nkolano okuba eyo offisi gye bansindikako erinaanye yaabwe nkolano mu offisi ya complain bagiyita takubiyo Patricia yazze n'akugulako omusango gwonna guno omukazi yakaaba atulaba oyo omukazi alinga omulogo bannaye omukazi yeekaayo obuzigirana ne mbadde nga mubanja ssente zange ng'akaaba atuleka n'akaaba n'akaaba nagannaye nze nga ndabye baba wange yafa sirina ssente ebiki ekyo n'ayogera bingi n'agamba oyo omwana mbadde naye mu buzibu bwereere mbwabadde nga atiisa abaana bange simawe nga n'omuwa ssente ng'aleekaana nnyiraba nemba bonna badde bamutya abantu bonna etubeera bamutya ng'abalaba ng'omuntu obulabe gye bali ne mubuuze maze naye ebbanga ki waba badde nti lwaki bulijjo tanziza waffe gye yanzija oba badde nga ntya nga ndi wabulabe gyali ne mugamba olaba nze mbadde nga omwezi ogugwako nga nkola ki nga mubanja ssente n'agaana
nga nkubira abantu nagamba mbadde nagabanga ennamba ze wano mu UAE buli omu alina ennamba ye omwezi oguggwako abantu bamukubira amasimu bamutiisa bajja kumutta era mbadde wa buzibu nnyo mu nju ye namugamba omuntu obuzibu lwaki oba omukuumira mu nju lwaki oba omukuuma n'abaana lwaki omukuuma ne banneibbawo bane omukazi nayogera ebigambo bingi nnyo n'agamba naye am ready gamba Patricia aggyeyo omusango mu passport ye I'm ready to give Patricia her passport naye siri ready to okusasula overstay okitegeera tayibadde kusasula overstay n'amubuuza kati ani anasasula overstay nti nze simanyi kuba siina ssente oba si ekyakomewo akole bwe ndifuna ssente nga nsasula overstay ngadde ewaabwe Mr. amagezi ganneesibye ku office eri gye tulinda kuba essimu tebatuddiranga Mr. Kadama ndi ono simanyi kyakukola kuba buli lunaku oluzibwa terudda buli lunaku olujja terudda so bye byange nsaba ku magezi bannaaye wakati ew'okugenda simanyiiyo naye nga sobola kudda mu nnyumba ya muwalabu kati simanyi nakiki kya pulaninga simanyi kiki kya kuba oli omukazi muyaaye nnyo ate mulimba so simanyi kiki kya pulaningira kati ebyo ebyange ne bannange bakadaama bannange n'abalala bonna abawuliriza mumpe ku magezi kuba simanyi kyakukola